Mubadde mumanyi the return of champion Gudo, kakati tuzze mu the return of Mama Shiba. Omukyalo ono akomyewo anaabanga azze mu nkuba empya, agamba nti okufa n'obutanyagwa Mukunja alekerawo okubanga akola mu muwala we ssente. Atubuulidde nti muwala we bingi nnyo bye yamugamba nga baline Mukunja, naye ng'essaawa eno azze okubanga abimaliriza. Agamba Mama Shiba tayagala akubaako kyawulira Mukunja ono, ateeka okubanga omwana we alina kyamukola. Bwe yawulidde nti omwana yali ku street, bambi Mama Shiba Naababanda yakomyewo mu firimu, era kati kandukuvire ku ntono byonna mbikuleetedde mbikunyumiza. Ki ekyabaddewo ng'atuuse wa Mukunja atasera, nabyo mbireese, era kiki ekiriwo essaawa eno, byonna mbireese. Kati gwe sigala wano ku Wonder Boy, embeera yonna ngenda kuba ngikubuulira olunaku olwaleero. Kakati nkujjukiza Wonder Boy gwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okwanga otulaba, mbikuleetedde olunaku olwaleero, naye nga njagala okujjukiza video eno gimpere like, ate tutambulire ddala wamu. Naababanda era nga ono ye maama w'omuyimbi King Shiba Kyaddaaki alinnye wansi ne waggulu. Agamba omwana we okufa n'obutanyagwa agenda kuba amugya ku Mukunja. Agambye tagenda kuddamu kukkiriza Mukunja kumukolamu yadde ebibiri. Ebigambo bya Shiba maama ayongedde okubanga atukakasa olunaku olwaleero. Byonna mbikuleetedde era nga njagala okusaba tutambulire ddala wamu. Subscribing atanaba, ate gwe yasubscribing edda, yeno yessaawa kekano akaseera obe nga ofuna ekyenjawulo nga bwe tutera okubanga tukikola buli lunaku. Kakati njagala okujjukiza Shadik Properties and Consultants, bano no batunzi battaka basanga wali Kawanda. Gwe wenna ayagala ebintu ebigwa mu mbeera ya properties, oyagala ttaka, oyagala nnyumba, ogula oba otunda, bano no bazze kubanga babimala, era nga njagala okukakasa nti togenda kubanga bwejjusa singa okolagana nabo. Awo wennyini nenkujjukiza ne Haji Mitiya nga ono ye mulombi wa dduwa, era nga ye akugamba nti tambula ddala wamu, tambula n'obulamu obulungi singa obanga omwekutte. So make it happen. Enamba eri ku screen yange osobola okubanga omunyigamu eppeesa, ate obulamu ne butambulira ddala wamu. Kakati Mama Shiba ono bingi byayogerwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'abanga yagenda, era bingi byategeezebwa lwaki yagenda. Abasinga tumanyi temwabimanya, wabula nga okugenda kwa Mama Shiba ono kwalimu embeera nnyingi nnyo, era kwalimu ebintu ebitaategeerekeka bulungi nnyo. Mama Shiba ono yatunda ebintu, kijjukira nga bemujjukira nti ennyumba yali emuweereddwa, wabula nga ebintu byonna ebyamuweebwa okwali ekitanda, okwali omufaliso n'ebirala ebyali bigwa mu kkowe eryo, bambi omukyalo ono yabitunda. So yagenda era n'alangira Mukunja okubanga akasente ke yamufunamu kaali kangi nnyo, era nga teyasobola kubanga amuwa. Kakati era yavaayo n'atutegeeza nti tagenda kubanga adda, era yagamba nti Omukunja atasera ebintu bingi nnyo by'akoze, era nga ye abadde ng'asiise ebbanga lyonna, era ng'agamba nti tagenda kubanga adda mu bulamu bwe. Wetwogerera olunaku olwejjuzadde nga ssaawa 5 ez'ekiro, Naababanda ono yakomyewo, era voice note ngenda kuba mbikulaga mu maaso. Wagamba nti yakomyewo omwana bamumuyambeko olw'ensonga gye yali yagenda e Kasenge eyo, ebintu byeyongera okubanga bitabuka. So bw'atyo yasobodde okubanga akomawo, anaabanga agamba Mukunja atasera abe nga muyamba. Mukunja ekintu kino teyakifunye mu mutima mulungi, era nga nina ebigambo bye maaso awo bye yayogedde bwe twayogeddeko ffenna, n'agamba Naababanda ono yamwogerera ebiwanvu n'ebimpi, era n'ennyumba teyagimalamu yadde emyezi egyawera 2, bw'atyo n'atambula n'agivaamu. Agamba Naababanda ono teyandibadde muntu kwogera bigambo ebyo olw'ensonga yali amukwatidde ku baana be, ng'amukwatidde ne ku bazzukulu, era nga we mujjukira nti Ivo omwana oyo gwe mulaba mu bifaananyi awo maaso, bambi yali yafuna n'essomero nga ligenda muweerera mpaka bw'alimala okusaba. Naababanda ono bwe yali anona omwana ono, era ebigambo yabyogera n'agamba nti temugenda kuddamu kubanga mubaako kye mutugamba, omwana wange mututte, muyinza n'omusaddaaka, ebigambo ebitaali birungi. Kakati essaawa eno yennyini enjagala kubanga nkuwa Mukunja atasera, ate owulire naye by'agamba kw'eno ensonga.
ate takyakola. Oba kiki ekyokubira mutabani wajja akima omwana. nga tulaziya ebintu ebyo alaziya kyekyo nagamba nga twogera luli omuntu gwe saagoba nze omuntu eyakola omulimu gwange nga nkola kuva ku lulo ku mutima omuntu ne yeekolakola ebyo ebintu ng'ate muntu mukulu abantu batuuka n'ebigambo by'owulira ayogera ng'ali eyo gwe baali bamuggyako bawa boda yali amubuuza ku TikTok awo kwegamba erinnya lyange ng'omuntu oli atuuka n'alaba n'okulaba nga weesibye ku bantu era that's why you see people interpreting babafunamu ssente. Ali wano yebase mulyango gw'abandi kuba enju gye yalimu waliwo eyagiddamu kati weyeebase n'omwana ku ttaka wanje kankuwa ekisumuluzo owayi muntu mukulu kati ebyo munnaaye ebiriwo ate nze ndi mukuva okuba ngenda eyo wa fiina ki fiina masannyalaze ayinawo kaddiiru ayina waliyo akaziki ebintu ebyo mpulira nga atakyayagala biyingira mu mwana birwaza omutima okoowaye tunula ebintu bye twagira ebintu nga walaba nagiraagira n'entetenkanya ne mukama n'atukwatirako ne tubigula omuntu abikutte abitunze obusente obuswaza n'oswaza okitegeera kati era nzire mu ttagali ezo ze zimu omuntu tukutte omwana tumufunidde essomero ku ntuuyo zange nange oba oli awo ewaffe eriyo abeetaaga opportunity bwezityo tebazifunye omuntu azze eri agambye bampa omwana wange baamusanga asoma yadde yali kale asoma bubi naye nze baamusanga asoma bampa omwana wange olaba omuntu wadde eri n'alowooza nti n'okubeera n'omwana we nali mufunamu ssente nze omwana w'omuntu w'okusoma Aziya sigenda kudda mu bintu ebyo ne Shiba tuli mu mireppoko ebintu awaka yabisiba ekiro yasiba ebintu ekiro nga neebase yazuukuka ssaawa 8 n'asiba ebintu by'engoye empya essimu n'agikwata n'atambula n'agenda nziramu kulaba ndaba baamukutte ku TikTok atamidde anywa we yeesuula mu ttaka ddugala okuddamu okumuwuliza engoye yazisuula essimu byonna yabisuula kati mwana abantu abo ekibatawaanya Mukama Katonda yekka yakimanyi mpulira saagala njagala buli omu muleke bagende kansigaze Shiba yananvumaganya yakunoonya Shiba ye mpaka wendi mufuna yonna gy'ali naye baaba abasigadde muleke yatunda ebintu muntu mukulu ye yatunda ebintu bye singa nabiri mu kyovola nagaano biyingiramu olaba mbabibaamu asobola n'ovaayo n'agamba abantu twaline mukunja oba mukunja yatunda ebintu byange okitegeera kuba omuntu omukulu omukyalo omukulu nze namutunulira ne ŋŋamba omuntu ofunye ebintu ofunye poloti ofunye woosula ofunye ekyokulya buli lunaku n'ogamba mbumbireseewo mbu ŋŋenda nnoonya mirimu n'omubuuza ebbanga ly'okoledde ebyo by'ofunye mu mwezi mu wiikisi 2 wali obifunyeeko ddala nze obwo poloti bwabwe si bubasabangako nina n'ettaka mu kyalo ewaffe neŋŋamba maama ebyo ebigambo bigenze wala mwana kati Aziya nange omulimu gwendiko kulwana nange kulanga erinnya lyange litereera buli wemba n'abantu abo era nja kgenda mumusembeze mulumirirwe muleete eno mugambe jangu weebake wayite ennaku 3 4 5 era ddemu anywa omwenge atandike okwogera ebigambo abantu bajja gamba omukazi yali yagenda gwe wamuwakankula n'omukomyawo kati mukunja ekitegeeza abantu abo olina ky'obafunamu lwaki tobaleka saagala n'ebyo saagala abantu n'essimu twagimugulira yagisuula
nze nakwata ssente mwennyini ne mmugulira essimu ne ID ya Shiba yagenda nayo n'addamu okubuuza wano pasita era na pasita n'agamba maama we yamugamba ID baagimubbako kati wuuyo akomyewo n'akaana akato akaali kafunye opportunity nze laazi oyo omwana akakube kuddayo ku ssomero lye twamufunira billa mukama nsonyiwe tagenda kuddayo taddayo laazi omukazi buli watuuka okwogera mbu banjijjako omwana wange olaba we bukya akyogerako si yakireeta omwana asobola okufunira obuzibu ku ssomero ng'omwana omulala yenna olaba omukazi wayimirira mu bantu mu kifo ky'okugira mukwatagane mulabe mumaze mutekize naga nze omwana wange oyo mukunja yamunjijjako bujja nze omwana wange simubawanga okitegeera kati omuntu atuuka n'akiraba nti oba omwana wa maama Shiba mu kusoma mukunja afunamu muleke billa nze ne we bamulagirira w'embeera njabagaba baggala eggeeti saagala nkooye okuvumibwa abantu banvumaganya abo mwana abantu abo mbadde mbalaze lobbulaadi mu nsi ne Katonda kyemmanya ndaba naye banvumaganyiza mwana leero baba batereera enkya bali bati enkyo naatereera enkyo kati bonna bagende nja kulwala nnoonye Shiba ne mu kugenda yandinsiibuddeko kale newandibadde nti yali afunye eyo obutakkaanya ne babeera abamuliraanye naye nze yandinsiibuddeko nga nnyine kufuna nju nnyine kujja naye era nga mutabani mukunja kaŋŋende ntetenkanya omanyi woova toyombye otera okudda naye yagenda kweggamba mu mbeera eyo nga n'omuntu omuntu owasamwasamwa ayinza nolowooza omukazi mukunja ye yamugobye oba baafunye obutakkaanya ne mukunja kati oyo omuntu we yatunda buli kyalina okutandikira ku bintu byonna byafe otunze n'obuliri kati oyo mutandikirewa era nziremu buto kuleppoka n'abantu mbu alina obuyambi bwonna atutaase abantu bajjaga amukunja naawe oli mu katemba abantu obasabirako ebintu ndowooza n'omala ggwe mwennyini n'obitunda kati n'obakomyawo nedda ssebo tukooye so blood byebyo sigenda biyingiramu muliro nange nina stress zange endala eno eya nze tankubira nga bwe yagenda tansiibudde abeere ne pressures oba ebintu yamanyi gye yalaga nze gye yalaga saamulo siimanyi nayo omulimu kyayojja mujaasa naawe